wano chitukufirwa buli omwaja kiro zako yeto kyagale kigane omanya abantu bafirwa ne muloza ati yeka yafiridwa mukwano buli nyumba ejja kuloza kufirwa kati abantu we bafa batikitoka mu kiyige muyigo okuba n'abantu nolabo obuvubuko butayina makulu ne bwesongola emimwa matako bonna tebugambwako ojja kutunoonya. You look for us one day. Mulinga bayimbi n'abayimbi we bali tebaziika abayimbi tebagala kumanya mbu ba superstar naye ebizibu tebimanyi sita gwe omuyimbi ataziika gwe ojja kunoonya akusuza mu kidaala. Nze nno nabayina nga kitanga afudde yamalawo wiiki namba insinensi yaliwo naye gwe ojja kunoonya n'abaana abakuwa amazzi nga tobalaba. Mweddeko ku mpisa zammwe naddala mmwe batikitooka abalowooza nti muli bakitalo muli banaku temuyina mpisa muli baavu mu nsi tosobola kubanga ebisatu byonna obirina gwe munaku gwe atalina mpisa muli baavu muwoza ensi twagikoowa gwe kisiraani ensi wagikoowa otya gwe oyina ki mukyalya muwogo w'ebinzaali oyambala ndawe ya bbiri ogaye nti nze nakoowa abantu you have no manners, you have no ethics. Buli muntu mumwagalako we mumwagalidde muyigo okubaako n'emikwano. Guys have friends. Naye olw'okuba oyina bunnambazi ku TikTok n'otambula twalabalabadda mukwano twalabalabadda oyina abasiru 10 bakubira endulu kati nno mukule bannammwe bafuna ebizibu temubaawo mwe ebibagwiridde ne mulooza kya kitalo nnyo ensi yafiirwa dda munnange ffenna ennaku tugiroozezzaako obwamulekwanga bwefuza Obuganda wano nkubulire kati ate nze owange yafana mwezi gwejja era okuvanga 12 tatange yalwalanga 14 omwezi guno okuvanga 14 mpaka 23 August ngenda kuba bubi nnyo ngenda bera mu depression okuvanga 14 yalwala guno omwezi nga 14 mpaka bwe yafiira nga 23 August ngenda kuba mu depression. I'm going to break down kubanga memories zidda okufiirwa omuntu tekimanyirika. Nobody will tell you nti get over it. Waliwo obulumi nga tugenda kufa nabwo. Obulumi bw'omuzadde ogenda nabwo mpaka naawe bwofa. So guys, I know how it feels to lose a parent. Nali mbibaddemu mbimanyi mbitegeera. Ate mostly to lose a parent. Nze tatange yafa mwaka mulamba sitereranga. Up to now, I've never got well. It's a year. Buli omwangamba dunia guma naye waliwo obwatuka n'okaaba nga tokaaba nti tobulina kyolya nga tokaaba nti waliwo akuvumye memories. You remember your people. Nze I lost my best friend. Kyasagala mukwano gwange kummanyira. Tubula mikwano gyange nagigoba abali balooza bakitalo. Nafiirwa dda. Kati gwali eyo alowooza nti oli wa mutawaana banneekamba buulire mmwe ffe ebintu ebyetwali tutya byatutuukako dda. We got pain which cannot be healed. Twafuna obulumi obutasobola kuwonyezebwa. Kati olabanga mukwano gwali awo aseneka ebinnya akumanyira mugobe. Mugobe ofune emirembe. Mugobe ofune peace of mind. Aba mikwano gyaffe tebalitegeera misalaba gye twetisse. Some of our friends will not, they will not, know the pain we are going through. Abantu balaba baseka. Newe badda mu bisenge bakaaba nga bajjukidde bazadde baabwe abaafa. Kintu muzadde tekigulwa. Era oba okyayina maamawo. Guys, ng'okyayina bazadde bo ku nsi. Baamu amagezi weebuulirire obakubire essimu. Omuzadde ne bwafa ng'olina emyaka 5 oba 3 oba 2 obulumi bwe bumu is the same pain. Naye oyina maamawo oli awo omutwalanga kasasiro. No blockinga maamawo. No gati maamawo yakutama. Olina amagezi mu mutwe. No kera kubachero gati nze taata wange soogera naye. Guys, banange kwali kuvaako. Ensi etabuse. Tulina abantu nga tebatuwagala. Abantu be musanze bemuyita emikwano, they don't love you.
simusayigo abantu obesibirako bwerere bakuyamba buyambi to be with you is not right. Mama oye kago soro vuma titolide naye mukwano gwo mutandikirewa. Even your friends have their friends. Abantu chemwale mokutegera ati nemikwano gya mujina mikwano gyabwe obera nga oloza abantu bakwano bo kumbe tebakumanyi. Nze junior, I have passed through everything. Nze bukimu kisemu negulanga ku bantu nayagala abantu nabeera n'abantu. I supported people naye abantu bansasula bubi. Nokera ku macha mukwano go nakola ekintu instead of saying sorry nakifula content gwo mutereko zeke ekintu nonyiga namala nadane wali naseka naga ye namunyiziza banange guys. Nze I've seen it all. Mbera mu nyumba yange mbera wange anjagala nsange wange tugenda tukanga kati nokuzika kwa invitation hakuyise gozikirako nze ndabye ensi guno omwaka tata wange watabadde. I've seen people abantu benesiguliranga ko bandekawo. Omanyi there is nothing that hurts most like knowing teri agenda kuyamba. Monsibo oli tegeera nti tewali agenda kuyamba ojja kwefaako. No help is going to come. There is no help that will come. Trust me. You have to help yourself. Monsibo oli tegeera nti tewali agenda kukuyamba n'okiteeka mu bwongo ogenda kola. Naye ebyo byokubalira ku bantu, people will disappoint you at the time you need them. Kati omwana Agatha tomulabo ye yafiridwa mama we. Laba mikwano gye yabadde najo. Very few. Nawe we kube mutochi. Ba TikTok banne bafuna ebizibu oberawo. Nafuna accident nembere ensambya Agatha yajja. Kati ngwira nembu nyenze kuziika. Sino obobudde. Nafe ebizibu tubifunye tetubalaba. Ekitabo kyange weekiri wano mukwano si kyagwirana. Andiko gwendiko. Nafuna accident nembere ensambya. Ba TikTok abajjamba manyi. So bambi please. Chibi nnyo kitalo nnyo tulumwamu naawe naye mukyuseemu ku mpisa zammwe ba TikTok abamu. Mubeereko mu bantu. Be with people. Let people see you. Olaba kakasajja kabawo bawo mulabanga atategeera. Newe nkubulira abantu wano Frank abawo bayambye kweno app. Ojja kuti obulungi bw'omuntu tebabupima ku byayogera, babupima ku bikolwa. Abawo alina omutima omulungi. Wano Frank abawo yajja abaana mu makomera. Frank abawo mwe mumulabanga atategeera naye mbeerako n'abawo. Is a good man. Abawo yajja abaana mu makomera. Abawo buli wamu abeerawo kubanga muntu mulungi. Nemwe abanegala mwagala nnyo abantu abo abeefuula mbu bali perfect newe nyampa gye ekipapula yeesangule. You know we are good. We judge people by their actions. Actions. How many times have you visited people in hospitals? So if you don't take trouble, ngaba yimbi, abamu abataziika, inawe bizibu bijja kujja. Atokufiirwa nga tewali aliwo kiruma. Change your actions. Mukyuse ebikolwa byammwe. Temuli baserebu. Omanyi obuzibu aba TikTok amuloza muli baserebu. You are not. Teri serebu alya mwogo wa binzaali. Obugoye bwe mwambala obw'Enkumi 3. Emane mumanyira abantu. Tewali serebu. Waliwo ekiseera wotukanga sente ze zikwogerera. Kati Alpha Motors yazze mu kuziika. Gwala byayogedde bingi. Yabawadde sente. Ne kati mwefuula baserebu temuli. Nammwe ensi ekyabagoya temwagala kukola. Emujjano ne mumanyira abantu abandi bayambye. Kyekizibu ba TikTok temuyina kamanyiiro. Okimanyidde ddala osula bubi. Eno app gy'olaba abantu nga baamala kukola. Nze waliwo abangamba siinawo ensula oba kati boogera ki. Nze kyekizibu kya internet. Omanyi lwaki abantu tebabira ku TikTok kamanyiiro. Ogenda n'olaba omuntu agamba nti talinawo mbu Junior talinawo asula. N'omutunira n'oseka n'okuseka. Munnange abantu abamu baakola dda.
nze mba TikTok tewali wansinga nyumba nungi. Nobody has a better house than mine. Nkisibako sente. If you don't know kati kitegere, that is a fact. Nina abayimbi bangi besinga nyumba. Abayimbi bangi mupangisa. Mubereyo mu apartment mwerimba. Oli muzigo. Muyiwe celebrity. Vidola apangisa. Wadero chimanyi. Vidola apangisa. Turagange nyumba gyopangisa mbantu. Omuntu asula mu nyumba eya millions 2 nga apangisa. Nasula mu nyumba ya million 5 nga apangisa. Mwenamba bapangisa. Obanga akuba screenshots emmere. Kitegeera muve mu kusinapinga amawoteri. Snapping ewo gyobera. Mala ku Snapchat. You are snapping hotels. Lwaki to snapping akubuliri bwo. Ensi neraba. Anti muli ba celeb. Oli mu gardens za Sereno snapping. Nedda snapping ku gardens zewo. Ensi erabe gyosula. Otegere nti oyina okukola. Mu snapping eko gye musula. Buli omu wano tutekewo ku TikTok, buli omu asinappingeko wasula. Nulaga kateni za kasanvu. Nuloze soji maze. You see, Uganda chechizibo cheyina. Abanaku muloza ati mwatuuka. Agamanya gabalimba. Eriwo n'abayimbi ngamanya ngerinnya limulimba. Yagwadda tamanyi nti yagwa. Nze olabanze ndi wakabi. Obwakabi tebabweyogerera. Ensi yebukuwa. You don't be a superstar by yourself. It is the world to tell you that. Era buli wawulira omuntu nga nze ndi wakabi, nze ndi w'amaanyi, oyo aba yagwadda. Totawana na kwogera n'oyo. Obwakabi tebabwetuuma. Ensi yebukuwa. Abagagga tebagenda nga beeranga. Abagagga tebeeranga. Ensi eba bamanyi. Obugagga babukoberera ku misolo gy'osasula. Si ku mpale z'oyambala. Mu mawanga agakula. Omugagga bamulabira ku URA. Ne kati gwe buli ayambadde suuti olowooza mugagga. Ne chike naye mumuyita mugagga. Owawa. Kati yine eggwanga lyosangamu abayimbi. Ng'omuyimbi apangisa. Talina kiddako naye ng'avuma abantu. Noga kale ono singa yeeyambye. Guys, tosobola kufekinga bulamu forever. Ekyo nkimanyi, you cannot fake life forever. Nze abantu bazamno ne bamanyira. Oyo Junior talina China, genda ku Ministry of Lands, tekamu erinnya lyange. Today, go to the Ministry of Lands, put my name Tamale Mirundi. Olabe ettaka lye nnina. Leero jangu ewange, just ask Junior yazimba, they will bring you. Ojja kugwawo ekigo. Ojja kugwa ekigo olabe tetwenkana. Ennaku muno obulamu twabutegeera, obulamu waliwo emyaka gy'otuukanga oyina obbukwatana maanyi. Okuva ku myaka 25 mpaka ku myaka 35 obulamu oyina obbujjamu okuswala. You must work. You must do everything to see that you are successful. Wallahi emyaka 3 kasitaje kuyitako nga tonafuna sente ogenda bonabona. Be bantu bosanga bantu bakulu nenga bakola ebyekito. Nadda ku internet naawe mula. Waliwo emyaka okuva ku 25 mpaka ku 35 woyina okutwalira obulamu nga buli serious. Ege emyaka bwe gikulema okukola sente ogenda bonabona. Ensobi z'okolera mu myaka egyo. It is the ne woba osoma waliwo classes eziri important. Senior 2 ne senior 4 ze classes zisinga okubeera important. Wallahi botategera senior 2 ogenda kugwa senior 4. Kubanga zonna terminologies ze basettinga mu UNEB osoka zisoba mu senior 2. Photosynthesis. Bwogwa senior 2. Chances are high senior 4 ejja kukusumbuwa. Kati n'obulamu we buli. Bwozanya ku myaka 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 obulamu obwobuzise. Muli mabala munwa myenge. Obulamu butambulanga bwe wabula ku mwenge. Who is rich in beer? Gwasoso kunwa mwenge.
ne mudda mwina akakayimba ke muzina tutululutu tutululutu kale nolaba embwenu mbo muzina mapiano ounya amazi toyina wadde 10 mboli mu kuzina mapiano tutululutu singa na mapiano gazinira ku mulimo bali mapiano mbu tutululutu. You're very stupid. Get a job and work. Hagamani gomalango zina mapiano ganonye mu mulimo negati dinegwage wosanga abantu baguze bote emwe ya bereya bajinwaka abantu musanvu ne basinapinga mbu obulamu twabumala osula wagwe gwe yamala obulamu ina takati ovuga motoka kigwe okulawa. Guys, go and work. Gandi work. Nzo kuva inategera nti okola kikulu nava ku bantu kati sina gwe neguya kube mukwano gwange wonkoyira wogendera. Nobody. Manya abantu batademu inferiority complex nti bwataba awo tobeerawo ebyo tebikola wange. I have rules. If you want to work with me, obuyina okubango ina level ya maturity kwotuse. Nze sikola parental guidance sidi mama wo. Nze dunia to be my friend oyina okubango ina level yendowooza kwoli. Kwotuse. Nze mukwano gwange yenna awulira nti you cannot work with me ngogenda. Ekisoka sinza kuzaala ekyo kwisikwetaaga. I don't need you. Nze obulamu bwo gamba nti gundi ali nyamba lwaki sinza abakuyamba. Muyina yendowooza. Oyo ali kuyamba. I can also offer help. Nange nsobola okuyamba. Lwaki okuyamba kuli one sided. Mwejja ku bintu by'okubayamba. Oli n'emikwano tegitegera tegina magezi wetaddemu eyendowooza bali nyamba bakuyambe nga nabo beremereddwa nawe nyini balemeddwa okwerabira bayambe gwe musoga bakyotayina kati sibitu byembuulira nawe kasasiro ngogenda kunyama ni mwana wa nnyoko kati mineje emikwano gibamanyira like that tayina kyakuwa kyokka kumanyira okyakola kinabo mbumu nange tomanya ensi gyeraga nzobuli ensi gyeraga ensi nagirabadda. Era Junior aja tunonya nze mutabani wa mirundize nonya abantu ayiwa nonya kunonya aba state house tatange gye yakolanga nonya gwe tatange yakola mu state house emyaka 14 siba nonyanga nonya gwe ekisirani please I'm not that level. Nze bakwata ba TikTok ne babayita mbu bagende bakwate president 7 mbunga byomba mu emitwala 5 nze nagana sagenda kati Junior bandabe mbu nganine president 7 mukwata ku TikTok. Bamale bape bitwala I can't do that. President 7 yamanyi. Tata wange yamukolerera. 14 years. Bwana teyasima Katonda ali nsasula. Neze sura kugenda mba TikTok mbutamale mirundi nange nze mba TikTok mbunkwata obusimu bape mitwala 5 I can't do that. Munsini nabye sitakola. Kanfo bravo. Sidu gidwa president 7 nganyenze nzeka. Nti president yatumiza tamanyi. I won't do that. If you because about TikTok above. Owange mbere musanatu ya namatako. Kumitwala 5. I support President 7. Owa mumpade seto bate mumpade I support him. He knows me. When my dad we yafana yogera ne president. Direct. I spoke to his excellence. Ya watata wange state funeral. Tata wange yomu kubakungu ba government beba wa state funeral. I appreciate that. Na yet is a junior nyende mba TikTok. No. I'm son of Mirundi. Grandson of Yohana Mirundi. I won't do that. Excuse me. Eranze sagenda. The president wali basimi. What my dad did for this country, he will reward me. But I don't have to be cheap like that. I've not done it. That's reasonable. Bampe sente with me. Twali the genocide empires impera mu group. Have ever seen me getting money in a group? When again what genocide na pasete million chinana ya impera mu group. They know me by name. Do I have to be there masquerading? Hey, never see okwambala satiza yero mu 70 mu mwagala na church man. Some of you have just come to eat. Sajja ina mdiguli mbere na wawo momosana. I want to genocide give me 80 million.
naye ani ankuba ekikone wajja no mimero nga banzira mu bwalo nange wama nkutumiddeko nnyo presidential advisor for figure presidential advisor for figure nkutumiddeko nnyo omanyi kati tuli tuti ne mama for figure presidential advisor for figure bakuwe ekifo ekirala bakwongere ne ssente yes president Museveni tuyambe for figure mu muwe mmotoka empya for figure akola ebyaddala era tuli tuti ne for figure ye president lwaki tatuyita nze ne full figure n'atuyita naye nga bambi full figure thank you so much mama Flower tuli tuti ye mukwano gwennina ye mama Flower ye best friend wange kati era omwana gwennyendo zala bagenda kwa bamita Junior Flower my first born ye Junior Flower omuntu ye navuma full figure ayinayita munze naye kye wakoze Shira Price full figure kye yakoze my sister Shira Price naye yavumye Shira Price namukola bwati my sister Shira Price naye namudamu mu Luswahili ana na papa mimi nze kinyumira ku Batanzania we baba vuma nezali abikola nayogera Luswahili olw'ebitege Nyongerezako. Kuna mimi si Mkongo, mimi ni Mtanzania. Mtagi mwambie aje hapa Jangwani. Unaongea huko, sijui nini, haufanyi chochote. Mwanamke mtu mzima kizima kimezeeka ovyo ovyo. Hawezi kunifanya kitu chochote, unaongea tu. Unaniweza we? Kwa kuongea mimi nakuheshimu sababu wewe ni mtu mzima. Hao wazee wenye wamechoka. Mwanamke mtu mzima una hata haya. Eti Mkongo, tuajirwa nyo. Mimi ni Mtanzania walikuwa wanasema Jangwani. Mtagi mwambie Mtanzania amekuja. Hey. Naera Shira Price wabadde mugezi n'omuvuma mu Luswahili lwatategeera. Singa wazze mu Luganda. Wandulidde mama Flower watokota amabina. Shira Price my sister eyakuwadde amagezi ago mwebaze. Singa wamuvumye mu Luganda mama Flower wandulidde watokota amabina. Nalabya kakaka naiga nakutawaza katunulanga mmese nsolima kalya ukayikulu kutamasira mbusolo ukazo olubukongo balwawo na Kenya balwawo babaje utane mu gwanga Uganda olwali mere Dubai lwali. A few moments later. Tutabula mimi si Mkongo, mimi ni Mtanzania. Mtagi Uganda we tuli mama Flower yavumye Shira Price mu Luganda namuddamu mu Tanzania. Kati mama Flower achafuna amuvunulira. Shira Price mama Flower kafuna amuvunulira oja dulira. Full figure anonya interpreter wa Luswahili nanga amufuna bwati. Oja ulira cyana kola full figure avuma. Mubuze nze full figure olunaku lwangamba ati ninge jenja ko batawaliza mukazi gwe nakuvaako. Full figure yanvuma nangamba ninge jinja ko batawaliza nakati ndinonya goma yo muntu okuvuma gwe jinja ko batawaliza gwe nakati ndinonya oba lifaanana litya. Full figure yo ino muyingiranga walidde kubanga ajja kukuvuma. Nze byavuma binyumira era mbera koko nenseka. Nze byavuma full figure binyumira era ku app eno full figure modali ya kyagwina kyo tukirize bane tugani ekyo kyonjagala nkibabulire ate full figure avuma biri ebiruma ntera ko gwe ulira Asante. Niki chasha ma. Ogenda kumbanga kumana takongwe. Kitubulire mimo. Yakunya kama ino kaenda mwe. Ine mwajambisa. Ulongo lwambisa. Lwongo lwambisa. Ano wali kasuka nyuma na nanga. Waje akokeza nyuma bikalira ebya bafu. Ninde nimeshinga chazechi. Sasa takumba ina sikile kanina. Ekisakyo kya kawo erika sisi. Nibe ya magezi bebera mubanga. Ugira swi. Ubulya muka. Neye. Pupu. N'umukuma gwakula kufya. Abasibe mbiri bakije ko tete nyi. Bizigwe. Katonda yali atonda. Yashange mwe mwajiweddewo nachangire ejembizo. Kalinga chuchu. Amanyoko. Amanyoko. Ezo zentale zaali mwedda
mwe bana mwe abakajja ku TikTok temwalaba ntalo ezo entalo ze zaaliwo edda bana mwe zeda babana no ku TikTok nti muvuma twalwanako entalo wano internet neyuguma bweti naye kati byaggwawo you guys entalo zedda zanyumanga olwo olutalo no lukadde inspe twalwanako wano entalo era bwe neraba abaana wano nga mwevuma ne nga leero bano so ebyo byali byadda naye kati nze ne Mama Flower tuli ba mikwano. Big up our advisor for figure Doni Kulisi naye weekend onabba abantu naye Doni Kulisi erinnya ly'ettuufu lyeki yegwe Kamoga yegwe Nicholas Christian bakuzaalira Ntungamu ate ne bakuzaalira e Masaka. Mama wa Doni Kulisi mbwe ate muna Kenya awe namuviiriddeko nze kasita nategedde ti mama wa Doni Kulisi muna Kenya yamuzaalira Kisumu ne muvaako. Doni Kulisi nakutadde baba fenna abali kuno erinnya lya Doni Kulisi ettuufu tetulimanyi oba ye Kamoga Edi ate ne baga nti ye Christian asiimwe abala ne bagambwa ate Musoga. Doni Kulisi bwate yakulira Jinja mu Basoga Doni nalabya abafere naye ate Doni Kulisi gosana kuwa mudali aina national ideas naye entuufu tagimanyi naye kyamazima Doni Kulisi bakuzaalira we watofu Mbalala Ntungamu oba Kisumu e Kenya. So be yabbye musoke mufune erinnya ly'ettuufu mu mubanje kakati mukoti mugenda loopani bwe muba temumanyi linnya lya Doni Kulisi ettuufu munaamulopa mutya mukoti nawe mana nagati agenda siyaga SB4 naye ate Doni Kulisi nawe ataawo waliyimbye kati SB4 mabina kigayi na luyali gatunwanga ettala z'omulumbe SB4 amabina ge gonna bagasalasala bamuzizika eddagala ekyokusiyaga SB4 kyonedda mbwe ate SB4 nagambwe ajja mumyumyula naye kirabikira Doni Kulisi ne SB4 mwali mwesiyazeeko kubanga muyina ebintu bye mwayogedde binneewuunyisa kati gwe SB4 wategeera batya nti bamyumyula SB4 yamga nyingira nkukwatireyo naye nga SB4 osobola okumyumyula gwe nga nno n'oli naye bwawaga SB4 ne Doni Kulisi bwaka muyina entegeeragana yammwe because SB4 yasooka okwogera ku story eno. It was SB4 yasooka okujja natugamba bu Doni Kulisi abya but of course Doni Kulisi twatumanyi nti mufere naye nga ffe twasirika kati SB4 mulabika muyina empalana yammwe naye ng'erimu okumyumyula kuba mu nsi toyogera kintu ky'otakolangako. What your mind speaks you can do it. Omuntu wagati nja kutta 50% abamaze okutta kaso sinakirowoozaamu kati SB4 ne Doni Kulisi ono tulina okuddayo tunoonyereze bulijjo Doni Kulisi bw'atunuulira SB4 ng'abigula naamumyumyula oba yamumyumyulako bannange ensonga za Doni Kulisi zo zeetaaga ba investigate okuva mu side kati z'okubeera wano ate ne bamala ne babeera ku live yeemu kyennagambye something's not adding up. Ate Doni Kulisi ne SB4 ne badde ate ku live bane tuyinza obeera wano nga tulina eroti bye tutamanyi guys. Internet ene ereeta ebyama kubanga Doni Kulisi ne SB4 temukola mirimu gyegimu. Ono munnamawulire YouTuber gwe oli Doni Kulisi kati oli ki? Oli exile, oli mu exile. Nga oli abajja SB4 anyumirwa nja kumumyula. Guys eyo tewabadde walungi kugenda. Tuyina abaana. Manyi buli omu kati kye yeekwasa. Tuli basingo maaza. Tuyina abaana. Ffe tetuzaala. Doni Kulisi kati tokyali socialite. Oli exile. Oli mu exile. Kati oli political prisoner oba money prisoner. Anaye. Kati Doni Kulisi oba yagala osaba asayira mogisaboti. Kulayi mu prisoner. Naye my brother Doni Kulisi mpakuze wabbye on a serious note mpakuze wabbye ye wampa ku sente sikwinaako buzibu
anchi Doni Chris echo chapa ku sente mu ddwaliro Doni Chris kwinako buzibu naye mpakuze wabbye guys ababbi muyigo kubanga bwe mutu wako mpakuze wabbye naye bagenda okuloga Doni Chris ojja kusasula sente ezo nkubuliranga muganda bagenda kukuloga naye era bajja kulindodde munne ensi eno kyogiwa kyekuwa abantu webasirika tebaba basiru Doni Chris osobola okuba sente zo n'ogenda nazo Abannayuganda olabika tobamanyi they will wait for you nze Abannayuganda mbamanyi bulungi basirika n'olowooza babivaako naye bakulinda bajja kukuba n'okupangisiza abatemu golozere gye wadduse tebatuwa information kati Doni Chris kankubuulireko Abannayuganda boolina osinga n'okwetegereza oba okwegendereza bebo boolimu kati Abannayuganda bankwe mama Doni Chris ati wadduse Uganda naye buli kyokola tukifuna Abannayuganda bankwe bakuba amasimu wano ne baba nesiri polisi mundeke Junior Doni Chris ali wano Botswana ali Medland banange nenga ajasasula Europe nenga government mutuyambe mujjewo companies nezaba fere on a serious note fena tunonya bulamu nete bayinza kubba abantu bwe batunga government yesirise commissioner gwali mu ministry ya labor atwala ama company gano wedde ko mukwano people are losing money people are losing property it's not funny omuntu akedde kumachatunze takalye ayagala genda kyusa bulamu awutubata China gwanga ezimu ku moto z'amagye is to protect life and property security eriwo lwakuma Abannayuganda na bintu byabwe so if people batunda ebintu byabwe ne bababba nga government weeri then that's bad so minister wa labor company nekola nenga teina operating license really which kind of country is that ama company wegali wano tegaina operating license abamu tebagali registering but they are busy making transactions do they even have bank accounts in their names so that's bad chalaze gwanga ntwine ebyokola really kasi ya Doni Chris yali akukusa mundu what if he was doing munjaga guys waliwo ebintu intelligence byeyina okutwala serious there are things intelligence byeyina okutwala serious company ejja kujja wano ngekukusa mundu kyechatuuka ku Iran wano Abaisraeli bakola company ngekola ngo yekumbe ekola drones nga Iran temanyi Abaisraeli bakwata company bagiteke Iran nga Abairani baloza company ekola ngo yekumbe ekola drones za Israeli mu lutalo n'olusembyeyo era kati ekiri e Iran supreme leader eyatula komini ali mu kunyweza byokwerinda bya Iran so tetubanga Iran company mwino okuzikwata n'omukono ogw'ekyuma omuntu atandise company nga si yakuba bubbi bantu so guys tutereze ebyo security mu investigating ama company gano gakola biki ebyagale tokola bye gakola but people are losing money si kirungi kuddano kwagira ati omuna Uganda bamobye sound good we all have property go liro tyali irungi takali obalibba the problem eri ku government ye regulator ya companies zino omuntu tojja monenya kubanga alabye company bagiranga ne ku mainstream media by the way the problem is government they are not doing their work teri mu gwanga company jejane ba abantu be gwanga eryo ngeba yayitawa cha Doni Chris abadde ababbira munzikiza their complaints ku police ngatena za mabega it's government to do its work buli webabba omuna Uganda omayiro kitulina government to regulate company ekeretya kubacha nekola offices nga yaki nga nzibi nga bafere nga mugwanga ki asinge badde kukusa mundu what if eno company badde eri munjaga akati Doni Chris abadde atwala bana mbuyekera ebyo wandi byogedde no government tekoze mulimo gwayo ministry ya labor ne gender you are not doing your work in fact in world tumya procedure etwala abantu ebweru emilimo gyonna bwe jijja
company eyagala abaana ngeri Dubai erina okuwandikira ministry ya labor. Ministry ya labor nekkiriza nti ddala emirimu gyegiri. We even have to send our ambassador. Omwera tulina ambassador mu United Arab Emirates. Ambassador bafa abali e Dubai, Saudi Arabia tebakola mirimo gyabwe. Omulimo gwa ambassador genda kulaba emirimo gino gye balanga izittu gyegiri. Because we wajja nti okay, Saudi Arabia yagala abaana okukola ku kisaawe. They have to write to the ministry. Then ministry ne authorizing. Kati ya uzino company nezitandika okulanga. But they're not doing their work. So it's not beba bienti beba chama. Nange junior bali basobola okunziba. Because tudiringa ne company zino nga tuloza ntufu. Company netuuka n'okweranga ku TV. Nga intelligence weri eraba. Tuyina kye tuyita financial intelligence team. When waliwo intelligence monitoring ebyenfuna. Chovala batudde bogenda mu banka ngo badde tuyina ako sente. No ne bakusanga olina obukadde 10 olina okuexplain nga zivuddewa. Today if I get 100 million, I have to explain to the bank. So totandika kubuleminga abantu be babba nti basiru. Nawe kenyene basobola okubba. Government erina okutuyamba ku makampani gano agatalina license. Agatalina operating license. This is a work of the state. Otherwise, tujafuna n'abakuba bomu wano. Yes. Company ejja kujja nga baze kuba bomu. Today mwejo baze batya. No. Era abana Uganda be babye temuyina musango. Namwe mwasanga company ng'ekola nga bagiranga. Ate company ennungi weeziri wano. Ne commissioner labor ali ministry ya gender tokoze mulimo gwo. We even have a full commissioner labor. Oliawo tudde butuzi muli ya sente. Era olinda Museveni yakugambe. You see the problem of this country. Abakulembeze mwenaalemu bwe mutajjemu kulinda President Museveni kubalagira. N'ensonga etono ng'eyo commissioner alinda Museveni. The president is busy. Ne President Museveni alinga talina ba minister. Abantu babba tulina batalina IGP tukiba eggwanga liri ku byalyo. Era mwagala President Museveni ave yakole directive ku makapali agatwala abantu ebweru. What is the minister doing? What is the minister doing? Singali badde gwanga ddala. If it was a serious country, Doni Kurisi yakoze. Singa bataddewo ne committee of inquiry. Who registered this company? Ebitabo byayo bibadde bitambula bite? Returns ziriwa. I don't know. Zabane simanyi, I don't know. Nyewe tubyogerako. Era gwe Junior towagira okwogera kubigenda maaso mu ggwanga tekitegeeza ati sagala government eriko. Omanyi kati byajja mu government ebyo ebyekisiro bye mweyogeza. Junior tukuba nkuba bubbi. I'm fighting crime. Nebuli musiro. Junior teyagala government. Ekyo tewandi kyogedde nedda tukuba bubbi. Nine gwanga lyaffe tetuyinza ddikiriza kufa. Tunayogerera mu ggwanga ki? You have jobs, president abawadde amamotoka, muina ama office n'amafuta muina mukera ku office kutuula. And I don't know. I've written to General Sale by the way. Ba minister bebaddamu okulonda bave ma office. Ba minister mudde ku ground. Tukoye ba minister okuzunga ebweru. Nosanga minister ba minister bonna bagenze bweru. Conference. What are you conference that's not here? We want ministers on ground. Mukisanje ekiddako. Neno genda services people. Abana Uganda tebalina buzibu na government bagala services. Ebyo nabyo mubeerawo nga mwetega President Museveni. Bwadda ne mukwata obuzindaalo tebijja kuyamba ggwanga lino. Mulekerawo okwetega president. Bwadda ne mukwata obuzindaalo kati policy models sigifunanga nako. I don't even know what it means. Policy model mpulire. Ezaffe zalagawo eza policy. Kale mwanditandikidde watamale mirundi. Omugenzi. Ne kati Junior nange bya policy sibimanyi. Mpulya policy model. Where is that model? Where is the money? Nze Junior nga saazifuna. Where is it? Ni mulimba president. Batanafuna. Bali million mekate tunafuna. To beautifying. We have not got the money of policy model. Ziri ku policy cheyo. President Museveni akole ekintu kimu. Sente muziteke ku ma university. Buli mwana afuluma mumuwe sente. Put that man at universities. Beba singo zetaaga. President Museveni
kwata sente ziteke ku ma university. Nine gwanga lya abavubuka bafulumate balina capital tebalina mirimu. Kusingo ziwa ababbibo era be bazitwala. Taine bakomawo ne beyogeze byekigwanga. Tombulira. Nibagiranga president wali bonane balwanira obuzindalo joli tebamulaba mu cabinet muli mu ntalo zamwe ekisegwanga lino bakulu kubera mu ntalo. Every time muli mu ntalo mwerwanisa. Kati which man every time mwe muba mu ntalo. Twabalona mu government kweyagala. So no tanjagala, oli tanjagala. Stop wasting Ugandans money nga mubera mu byantalo bakulu kwerwanisa tubikoyi. Mukolere gwanga buli omwagende. Netu koya bakulu nga mbera mwevuma mukwata seteze gwanga bwe mwerwanisa febe tebe kyatu yamba. Nalemu abakulembeze be nalemu muve mu ntalo. Stop those useless wars. We are tired. Mukolere bantu. Kubanga simanyi yasobola kulemesa kutwala ddagala dwaliro mu constituency yo. Teri yasobola kulemesa kutwala luguudo. Where are the roads? Temukoleredde bantu, wemulanga temukoleredde bantu to excite masses nga mutandika ebyentalo. Tetukyabyagala mwena alemu. Buli awulira tuyagala kulwana fuluma ena alemu ogende. Tulabira mu ntalo mpaka ddi. Abantu bagala ddagala mu malwaliro, abantu bagala nguudo, abantu bagala sente za business mwe muli mu kulwana. President bonna abagobe. Buli yawulira nti oli mukulembeze mwena alemu okyanyumirwa ebyentalo. Genda. Tetugenda kufiirwa ggwanga. We're not going to lose this country because of individualism. Nemutisa abana babandi katulwe ekiri Sembabule. Look at Sembabule itself. Bantu bakulu balemeddwa okutuula wamu. Mwamuloza amaanyi gali singa amini takyafuga gwanga lino. Nemutisa abantu for nothing. Mifo ky'okutuula nga abakulembeze mu maleeso gaza mwe namwe mulinga ba TikTok. Hono naavuma munne noli naavuma munne. Stop that. It's not good. President kyusamba minister butwagala kubavubuka abato. We want new faces in the cabinet. Egwanga liri ntuya bali mu ssabo. Bajjajja tebakyuka muwanga yoyo. Mukasa yoyo. Please let us have a change in government. We need young people. We need people who can talk. Nolonda minister gatasola na kudduka misinde. No. Baliddeko kye balidde. His Excellency. General Salim Saleh, General Muhozi, let us move forward. Twagala ba minister ba generation yeno. Omuntu ategera ati social media yerike emirimo. Omanyi social media abantu abali ku Facebook kuje mwagala. Millions of people are doing business on Facebook mwagigala. Because you are muli mu generation indala. Omunakera kubajala ka TikTok bajigale. Omanyi abantu abatunda gwe bitu ku TikTok. Do you know people are getting jobs on TikTok? Olina zimbe nyumba nalaga wakawe no muna namufuna. Newo bana abakulembeze nga bakadde. Olwanagana buli kimu kiba kyakuyomba. Data mu musebbe. Emirimu kati giri ku internet. Ne data wa bay. Ezo companies z'amasimu zitubba data. Shiraba MP abyogerako. The way they are stealing data in this country. Omuntu nogula MBs watano notazikosa nokera kubataka guy you have used 100% of your MBs guys tuko your too bad data ogenda okudownload akatu ka 4 MBs ngataddeko bibiri nga bagato yinako guys tuko your too bad data awusira bawayogera waawo but abatu bad data you are affecting businesses. Nze njagala ayogera ku social media. Insika teri ku social media. Nebona atambule yo mu byalo kati buli omwayi ne simu. Everybody has a phone. President ayina n'okuteka Minister of TikTok and social media affairs. Bajimpe. Twetaagawo Minister of TikTok and social media affairs. Nganzaji kulira. You cannot talk about development. Gatayogedde ku social media. That's where businesses are. Bali yeyo, bali mo simanya Paris model. Look at this nonsensical things. Tutatwala gwanga lino. Why don't you appoint a minister in charge of TikTok? Netugati aravubuka bonna. Tugenda bagulira amasimu. Buli omu kulaga products ze zakola. Yes. Tukole watch show, market show ya TikTok nga conference eri online.
buli omu kulaga byakola bye tuwagala okuwulira. Yeah. Bwobi bagamba nga batandika ebyo ebyekigwagwa iwe mwana we Junior ne tuyenda okubitunulamu tewali wano byakukunda munonga. Iwe mwana we ne tukukunda munonga appoint me minister mudawo ate njayingira opposition mwemugira munzalawa the day I'll enter nembera opposition leader government eno bweritegera who is son of Mirundi mwemugira munzanyisa with this brain I have. You will wake up one morning as opposition leader. Na kubanja nchali busy organizing my life.